abadde ngamba wano obadde alina kigambo kyonnyonnyola awo n'ogamba nti school fees omwana agenze ebweru ne bamubba is a school fees omusajja wasizza omukazi n'amubba is a school fees mwizira ali oba obwongo babusenamu ne bateekamu muki kubanga ye ne school fees zamufa era bangambe temulaba nga muwolereza omusajja oyo nade ne roya wekene sinsubuga bwebazze bakolakola n'ebintu n'omukazi yavukomyewo yabadde bulaaya babadde bajja omukazi ate namugamba katika abamu awo gamba nkubi oluyiba tuweeyo ebina nti pa ebina tugende mu kooti yebina mugambe nti ate kakati nze funa ekibumba ky'enkoko kisotesote ogambe nsubuga atanyumiza ebyo ebintu nsubuga kojja wange naye sitatu munayo kino tugiyise in love with a married man. Omuwala tumulinnya lyani era tumuyite Nalumansi nga kinnalumansi kiyingirira maka ga muntu tuli tumuyitaani tumuyite Suzi ng'alina omwami we beeyagala omwami we wakaawo like bonna bewaka naye ng'omwami yali very prominent munene mu field ye gy'alimu sigenda kwogera field ye nga n'omukyala ali mu field yemu n'omwami naye ng'omwami yasinga ku mukyala amayinja munnange nga bazaala abaana baabwe nga babeera mu bufumbo nga bazaala abaana bali basatu bagambe basatu abana bati bazaala abaana munnange nga bazaala abaana nga batandika obufumbo bwabwe nga bunyuma nga babeeranga n'essanyu nga beeyagala obufumbo bonna obumanyi balina obulamu obweyagaza. They have their house, they have their cars, they have their jobs, they have their businesses ng'obulamu butambulira ddala nga bwe baabubala oba nga bwe baabusaba Katonda. Munnange olunaku lwali olwo omwami yalina mukwano gwe nga bakwano be in the profession bakwano be kati omu ku bakwano be yalina brother we nga jjanga naye nga si wa profession ye ey'abano. Let me say like when atambula ne muganda wange Kaddugala paaka mu profession y'abasawo naye nga paaka ye si musawo nga nze musawo. So kati angambye omuntu ono bwe yatambulanga ne brother we yajjanga n'abantu yajjanga olusi n'aba introducing on different things n'abatwalangako mu bifo ebyenjawulo okukyakalirwamu due to the fact nti profession y'abano tebaalinga nnyo natandika ba introducing to another world nga banyuka abamanyi okuganginga pozitiva shows nga bagula table nga batuula ne balaba ne banyumirwa ne baenjoyinga ku bulamu obulala the other side of the world. Angambye muno mwe twatambulira omu ku bannaffe yalina girlfriend najja ne mukwano gwe beebuuzaako ne bagenda naye girlfriend yalina ye wa profession y'abano kati abatali ba profession y'abano baweza aba babiri brother wange ne mukwano gwa girlfriend w'omuntu omulala. Kati munnange mukwano gwa girlfriend w'omuntu omulala ng'aleeta mukwano gwe ng'ababuuza ku bantu nga bagenda kati anyumye emboozi eno bantu babiri kubanga ampaddeko olugero lwe then nenjogerako n'ono mukwano gwe girlfriend w'ono alina professional eyaleeta oli kati munnange ng'omuwala ngamba munnange nga tuvaawo nga tugenda nga ngamba mukwano gwange ng'olina bakwano babalina class bonna bagagga biki nota introducing nga bulijjo olinda kingo kimanyi ndi singo ono kyava mugamba munnange nze nno njagala okubuulira abasajja abo bonna nga bw'obalabye bafumbo okuggyako omu omuto brother w'ono omulala yatali mufumbo naye simanyi nnyo ebimukwatako kubanga simumanyi ajjira ku muntu sister oba brother we let's take like that. Namugamba I don't care sagalira nange kufumbirwa just nfuneko gwenziba pako kuba bonna balaye bali loaded negundi bulijjo omumanyi negundi nga bamanya. Namugamba abo babadde baboosi bange okumala ebbanga so through them I've met so many people era ntegedde abantu bangi nti ye ngamugamba naye sisobola kuconnectinga ku bantu b'abandi saagala bizibu kati ngamugamba tonconnectinga ku bonna gwe nconnectinga ku ono kayate gwe yalondamu nga ye boosi w'ono naye omuwala ngambye gwe yalondamu mukyala we nga yandiranga omwana
teyankuza naye mu mulimu guno nkoze ne mukyala we ne bbaawe nga ninga omwana mu mulimu gwaffe guno ne mu bizinesi zaabwe endala bampa emirimu era omukyala mubuuza nfukamidde omwami mubuuza nfukamidde okujjako nga tuli ku ofiisi omwami takkiriza abantu mufukamirira nongamba naye mukyala we ne ku ofiisi tumufukamirira era alyokke nakyo mpaka actually angambye omukazi we yangu mumufukamira nga maze mulaga boyfriend nangamba kati bikyanyuma okuze kasatu ba mu office don't kneel maybe outside office munnaye ng'ono abinyonyola nga mugamba naye naawe toteekawo omutima mubi toteekawo mbeera biki nga mugamba nti nkubuulidde munnaye abantu abo beesonyiwe munangambe nze saabitwala serious nga ndowooza abivuddeko nga tuddamu era tusisinkana bakwano bange bankubira nga mugamba bakama bange balinayo kapate if you don't mind let's go nga bagenda agambe Fifi simanyi butyo omuwala ono era yamala neyeetega boosi wange n'amusemberera n'amugamba okusinzira professional bwe naajogera nga bagenda mutegeera mangu tikamukyuse professional nsobole omumya emboozi enyumi kale kaŋŋambe nti musawo namugamba munange ntanyisa okuzisinkana bulijjo nkuwulira buwulizi nina omuntu wange mulwadde bwati ne bwati naye nsaba kunnyamba biki ompe ennamba y'essimu bwe najja ku ddwaliro nkukubire munange osobola okulaba nga tufuna ku biyambi maama wange aleme kunfaako omusajja amugamba okay ng'amuwa ennamba ng'omuwala teyeetega musajja ng'omuwala yeetega omusajja bulungi ng'afuna kye yali ayagala mbu ng'agenda mu relationship ne gaayi nga gaayi amuwa obakweyoka amateeka n'obukwakkulizo obuvuga relationship eyo katonda nga mmeze saasooka kumanya nti bali mu relationship kubanga saddamu nakufuna parties ezo nga mutwala ng'oluusi agamba ali bize biki kati ono ye ya outsmart playing ono omuwala nga lwe balina parties n'abaleeta okulumanyisa nti beeyagala nga ye tajja amugamba ndi bize kumbe beeyagala n'omusajja naye nga omusajja yamuwa obukwakkulizo bungi kati gaayi ye agenda okulaba relationship ewanvu ye n'akwata ono kaleeta muntu namugamba ono gaa Fifi jangu Fifi waleeta kinnalumansi kyo wano actually gaayi ye agamba teyafallingako in love yamugamba we agreed muyagamba ono twagree nze ne nalumansi tweyite ba facmates era relationship yaffe eri bweti njagala ogimanye teyinaamu kino kati ate omuwala ono ng'atya nnyo boosi we amulaba nga taata ate boosi nti yesebo namugamba ani mama should not know nti ye kati munnange ng'ono agenda agamba mukwano gwe yiiwe okola kino ekintu wanyonoonedde ogenda kundeetera ebizibu nze omukazi ndi mutunulako ntya nga abitegedde bannange ng'oli amugamba naye tombulira it's my life your life nga baawukana nga ono akwata ennyumba ng'agirekamu ono ng'oli bamupangisiriza omusajja amupangisiriza ng'amuwa amateeka ge baamuwa teri birthday surprise bino abawala be batijja ne mutwala emuli ku ofiisi nga gayamugamba tuleeta ekimuli ku mulimu gwange tosindika birthday message tosindika message y'okuwana ng'omusajja amugamba tonkubira ssimu banaye muwuliriza obukwakkulizo buno tonkubiranga essimu nze nkuba bw'oba olina ky'oŋŋamba nga bamugamba agambe nze ne bwe nkuba ku ssimu y'oli terina buzibu ekyokusatu mu relationship eno temuli mwana ekyokunanze tonnyanjula mu mikwano gyo ekyokutaano sisula bweru wanju yange so you must be available at any opportunity I get to see you sajja nga yagamba omuwala n'amugamba ki ekirala amaka ge ngenda okuteekamu tokyaza saagalamu muntu anaavaawo kutwogerako saagalamu maidi nti yesebo ayoke nti nga bayingira relationship tetandika kunyuma ng'omuwala alowooza byangu kati lumu ng'omuwala alwala ng'abeera mu nnyumba ng'akubira ono munne bwe baali baawukanye tebaayawukana nti tebakyayogera nalumansi yagenda naye nga ono gyali eno ebbali kimulumiriza ekibi nalumansi ng'alwala ng'akubira ono munnange ndi mulwadde maze ennaku ate omukulu yangamba simukubira nalumansi ng'agamba ono munne amugambire ndi mulwadde ng'ono agenda mugamba munnange obundi agaye mulwadde sente ng'amuwa sente zigende ku ssimu y'oli nga bamutwalira sente oluusi apima abavubuka be omukulu alina abavubuka abo bamukolera emirimu gi ng'abatwala ne bagenda bamutwalire sente ati munnange ono mukono gwa nalumansi ng'agamba kaŋŋendeyo ng'agenda amugamba naye mu butuufu buno obukwakkulizo bwe wayingirira gw'olaba kisoboka
lwaki ekintu kino tokita wagamba oyagala kubba bubbi nti ofunye emmotoka bakuwadde sente okoze bizinensi nti ye omusajja teyapangisa ennyumba alina bunyumba ze mwe yamuteeka bakuwaddewo okubeera nti lwaki tokivaamu kuba ndaba relationship gye yeeyongera ogetinga along with this guy like falling in real love ate omusajja mufumba ate mukazi we mukambwe mukazi we ali kumanya bali kujja nawo nze nkubuulira ng'ono alayira nga mugamba siva ku musajja naye I'm not falling in love. Those were her words. Bano kati munnange nga nalumansi akomba kwelima nga alayira nze siva ku musajja nga naye agamba mukwano gwe don't mind, I'm not falling for this man, I'm just playing him, ze mufuneko byemwagala biki nga babeerawo omusajja ku mazaalibwa g'omuwala ng'amubuuza kyayagala nga mugamba nze sigenda ku trips, don't expect me to do that. Naye oyagala kimu muwala agamba bamuyambeko okumaliriza akayumba ka maama we mu kyalo. Omusajja akwata akayumba kyo nga akazimba. Omusajja ono yawa omuwala ono ebintu ndowooza ebimuteeka mu comfort zone alimimu malako mirembe I don't know, me thinking amuwe n'ebimusanyusa abeeraawo munnange nga mwala anyumizaako nga nalumansi teyeetumiikiriza nga anyumizaako maama we nga maama we amugamba nyweza ne bamaama nno nga mugamba ate wayakuwadde emirembe eri omusajja ow'omu nyweza kintu mwana wange tottanga omwana mugamba maama nze nagenda kubbayo okonveeyo naye no yaliyo alina gwe yasuuza bamaama bamwe balaba ku ssente baggwamu suuza tota nyweza ng'omwana tasitula maama we maama amuwagidde amuleeta amaka omusajja ono mwe basisinkana accidentally kuola omusajja yali ajja ng'asanga maama mu ddiiro mukadde nkulamusizza omusajja tatuula mu ddiiro ng'agenda n'obusungu mu kisenge ng'abuuza omuwala oyo ani nakugamba ntya anti munnaye maama yabadde awulira bubi ate nga sirina bwe nkukubira kugamba nti ngenda mu kyalo wanga n'otambula nga sikugambye ererererere omusajja namugamba okay kangende sijja kusobola kubeera wano mukadde nga waali nga bagenda biki maama bambi mubuuzeeko bulungi ndowooza omusajja olw'okukuuma empisa nga gyabuuza mukadde ng'omuwala ayanjulira maama we omusajja ng'afuluma teyasulawo teyabeerawo sorry okugamba okusulawo omusajja ono ye bwe yafuniranga obudde ng'ajja ng'abeera n'omukyalo ono mu nsonga z'ekintu ekikulu bwe yabufuniranga ensonga lwaki yamufunira ne bizinesi kubanga ku mulimu gye yasooka okubeera omuwala baamugoba nti omusajja bwe yamuwanga message mugamba I am coming omuwala yalinga alina okuva ku mulimu okwo like that time atambulirewo agendeeko omusajja musange nga ali tayali yanange relationship zirina obukodyo bwebulaba erinnya boda kati munnange bamugoba ku mulimu bosi kwe kumukolera aka business so that ye wamwagalidde galawo jangunda baddayo omusajja yagenda si musanyufu era afuluma mu kikomera namugamba nze nakugaana okuleeta abantu awo omusajja agenda kolo service teyagifuna omuwala abeerawo nga alina omusajja maama agenze omusajja nga amala emyezi ng'ebiri tajja naye nga buli kintu akifuna ono agamba naye kiyitiridde agamba mukwano gwe baŋŋambye nkugambe bakwetaaga ng'agendayo namugamba manyi okyali n'abantu bo nti nedda nga badamu babeera bonna kati omuwala amazaalibwa ge gatuuka atandika okukola ensobi afoolinze nno in love ebyaddala amazaalibwa ge gatuuka nga teyeetumiikiriza takola kapata ewuwe nga unoyita bakyalibo nga kamunju sika ebweru naye nga ye naleeta brother we naleeta bakwano be naleeta noono yamuleeteramu naleeta bakyalikyali baawe abawera kati munnange kumbe gaaya alina surveillance kamera ewaka n'abiraba n'agamba ba boys mugende mukube buli ali awo afulume kuba omukulu yali alina okujja ate kwolwo nga abasajja mbu bajja nga bakuba abaana emigo okujja kwona omuwala gwe bamanyi tebaamukoonako ne brother wano baamukubiramu era ne bamutwala yayogera nti brother wange yabaze wano tulumba munnange bamututte omusajja n'alagira bate brother naye bannange ebintu by'omukwano bino bizibu kati munnange omusajja bw'alagira bate brother ng'amugamba ngenda ku poliisi tulabe nga babikolako kuba omusajja munene w'amaanyi kumbe ye yaata be yakutte nga bamuta ng'era bamuleeta ewaka yalagira agamba bannange basirikale nga beebale bafande mwebale nnyo biki omuvubuka yeebaza asebo neeyanziza olwo ategeera ne brother w'omusajja
w'omukazi ng'agamba omukazi naye kati lekerawo like you're going beyond nga bali bokka banyumya you're going beyond stop doing drama if not relationship tugiveeko ng'omuwala tayagala kuva ku relationship munnange ng'abeerawo ng'omusajja amusuulirira omuwala afolinze in love ng'omuwala ayagala okulaba omusajja ng'amulaba omusajja yavanga ewuwe ku ssaawa 10:11 lwe yabanga leeti ennyo ng'ajjewo omuwala oyo mu ddakiika kubanga omuwala ngambye teyali nnyo wala yamuteeka mu kifo nga tekiri kumpi n'ewuwe ng'ono gambye kuba olituleeta n'ojja mu masaŋŋanzira nga bw'okwata kiri oba odda wa muntu mulala gaye ng'ajjangewo omuwala mbu ku makya nga bukya n'abeerawo ne babeera mu nsonga zaabwe n'ayambala nadda ewaka n'agenda ku mulimu naye nga tasulangako bweru guys anti olwo ndi mu kukyajinga sorry kati munaye nga gaye tasulangako bweru wawakawe naye nga bwatyo bwakola n'alabanga ono omukazi we najjanga n'amulaba kaakati munnange lumu omusajja agamba mukazi we agenda ggulu ekyo kyo ggulu nkyogedde bwe bakyogedde amugamba ninayo ebigenda okukola ng'omukyala amugamba ndowooza nange naali kulegedde namugamba mama kaakati kyengenda okukola nti ye genda nyanguwe sijja kusulayo munnange ng'agenda omukyala ng'omwami ajjako ew'omukazi ebbanga eriwerako yalimbye nti agenze eggulu ng'omuwala takamutema nti ali lubuto omusajja amugamba baluggyemu ng'omuwala agamba ye nga bamuwa ssente omuwala teyajjamu lubuto ng'akuuma lubuto omusajja amugamba waluggyemu nti ye omuwala abeera n'akabuto ke nga tekalaga lugenda okulaga ng'olubuto lukuze ng'omusajja bamugamba naye omuwala oyo ali luto kyaliiwe ng'agamba omukazi nakugamba ojjamu olubuto lwaki tewalugyamu natya okufa omusajja amugamba tonkubira bw'oba olwadde insurance yiiyo lwogenda okulaga toleetanga omwana oyo ewange ojja kufuna ebizibu omanyi omusajja nga yamujja ku bantu bonna yamulekaawo afunye olubuto bannange omusajja yatugonya omuwala nga efifi omusajja yantigomya kati nga tanaba kufuna lubuto okambazeeko emabega katono omukyala mukazi we amusanga kuola olwagamba agenze eggulu nga bakaka akafo wamugaa tugende tutuulaawo namugamba ne bwe tugenda okutuula isana open place tewali byakubeera nga abantu abali romantic nedda kutuula nga client okusinziira ku mulimu musajja gwe yali akola kale wadde twamuwadde gwa busawo guno gwali nga si gwa busawo kati munnange bapaakinga ewantu batuula ayina ebitabo ayina peeni baatula beefeesi nze siku 8 nga lwaki omukyala w'omwami tatuuka omuwala ngambe fitwa tuli awo ng'omwami omukyala atuuse ng'omusajja amugambo yajja mukyala wange bw'atuuka wano fukamira omubuuze wano firimu weenyumidde ngambe fifi nawuliranga nfa ng'omusajja mugamba saagambako kunjagala byange naye byali bya fragment gwe n'obyonoona siyinza kufiirwa maka gange ku lw'okubanga ggwe kati munnange omukyalo olwatuuka ono n'agwa ku ttaka amaviive pu sotano munnange ne mami gyebaliko mami nze gundi munnange bandagiriddeko omwami ono nga nina ensonga zange zino ne zino ng'ensonga ziri so touching zeyayogera amaziga ne gamuyita mukumba akaabira ddala obulumi bw'obujja anga efifi nanyumiza omukazi ebizibu bye nnina nga nkaabira ddala amaziga bujja bunnuma nfukamirire mujja wange mukyavamu nga omukazi naye tuula va wansi namugamba nti munnange bosi abadde aŋŋambye nti negwe mukyala we nga siyinza butakubuuza nga ndi wansi namugamba kaakati byo wafunye okuyambibwa nagamba twagezezaako naye tetwayambiddwa mpaka omuntu omu we yandifarinze ku ofisi y'omwami ono nti nti kale kambalemu obudde mumalirize nga bakira mumalirize then nze nzija omwami namugamba baby no sit there otusanze tumaliriza she's going I can't make my wife wait omuwala ngambe fifi ebigambo buli kadakiika byaddanga mu bwongo bwange ne biwulumiramu bwe biti naye nga lwe bidda nkuba omulanga ensi nerowooza mpiiriddwa nga lwaki omuwala tayingira depression angambe fifi depression yanvuga kasopiidi nenyingira muziba waayo omwami alika
because of depression natandika okubleedinga ng'otwo terunatuuka nga Fifi nga sirina gwe nkubira. Brother wange yali yagenze mu kidongo ng'essimu tagiwulira yatutte n'emmotoka yange ndi wakanzekka. Mukwano gwange twayawukana waliwo bayombamu ne mukwano gwawo nga yamugamba mukazi wa mukama wo namulabye ono naatya namugamba ontisse bannange ebiki ne bayomba ne baawukanamu n'omukazi oyo n'omuwala oyo nabeera mu mbeera nga talina buyambi. Omuwala akaaba kati munnange ng'abeeraawo ng'asooka yegumya agenda okola bleeding eyitiridde nga agambwe wabi kankubire kino kinalumansi ekibleeding nga kankubire Fifi ekiba kibe ng'akubira munywanyi we. Munywanyi we yamukubira bambira okuba ng'oli muwala ng'asituka nga gyamutwala ku ddwaliro ng'amugamba nakubedde essimu y'omukulu naye takwata. Namugamba watandika ddi omukubira teyagaana omukubira naate sirina option. Guy bwe yazuukuka nga la missed calls oyo omuwala ku ssimu nga zonna azidireetingako ng'akola mirimu gye. Kati ono ye omuwala gwamanyi ng'amukubira papa how are you? I'm okay, how are you? Papa no nade nkunoonya nade namuka emergency. Ye papa yamanya emergency gye bakola ki gye bategeeza kubanga amanya inayo omuntu eyo asulirira. Kati munange namugamba kasita ngenda ku office gyera bagana ku office nti kale papa kakubire nga ndi mu motoka kansooke mmalirize ne mama wali wano mubuuzeeko ai mami biki muli bulungi ndudo okulaba wankyawa nedda mami mizimu giwadde kintwala ne kale ngenda kujja kulayoko nga mugamba njogedde naye agambye ejja. Omuwala nga bleedinga tukamudwaliro nga bagezaako okujjanjaba byagaana jagenda leero the next day omwana n'avaamu. Omwana bwe yavaamu n'alema okubeera munda ye abasawo nga bagamba omwana bamuggyemu ono ayinza okufuna obuzibu bleeding eyitiridde tesitopinga bakoze endooza kye basobola kiganye. Omukulu ne bamukubira essimu. Omwana bwe bamugamba nali mudwaliro omukulu olowooza yajja yagamba ono yo saamugambako kuzaala amateeka yagamenya so let her finish what she started. Maama w'omuwala nga ajja ku ddwaliro ne brother we nga babeerawo awo ngo naye agenda mirimu gye olwegulo nga bakeberako omusajja teyajja ng'abeera mirimu gye nga n'essimu jjuka tebamukubira takkirizibwa. Maama w'omuwala amugamba oba walwawo okuzaalira omusajja singa wazaala dda singa omusajja ggumi ina mutaano yoyoyo namugamba maama omusajja olwedda nkyayirwa kuzaala ate gwowooza singa nazaala dda. Omwana ne bamugyamu n'afa ne bakubira n'omuwala ne bamugamba yali ku mulimu n'agamba mukama we. Mukama we yayita najjaka nga tulinawo amawulire amabi naye ndooza kankulinda otuuke ku ofiisi nti kale ng'avuga motoka ng'ava bulungi wa mukyala we ng'ajja ku ofiisi ng'amugamba bagambye omwana bamuggyemu omwana afudde nti baga twewandako pupu kigowala ng'amugamba nti ye nti kale kampite bano bagende mukwasaganye mwetaagisa ki ndi ndowooza okusasula ebbiiru nti ayina insurance nti tufune omwana engeri gye tumutambuzamu agenda aziikibwe mu kyalo mbonga omusajja amubuuza mu kyalo ew'abaana tagenda ku bijja byewaffe oyo. Omusajja we yakiwulira ekyo n'akwata ono n'amuteeka mu mmotoka n'akwata n'abavubuka be. Waliwo omuvubuka eyayimiriranga mu pikica ndi ye nannyini mwana ku ddwaliro awo era gwe baali bamanyi era bwe bajja abavubuka abasajja babiri n'omukama waabwe oyo banoloza bakola emirimu gy'omugaga bamaliriza ddata yo bakiriininga n'oyo omuwala ne bajja ne bagenda mu private ward yaabwe. Omuwala bwe yalaba omwami ngaze bino byetulaba ku bantu bwe twagala n'owulira ng'ofa Fifi ani ali kusonyiwa nagwa eri n'akaaba nnyonnyonnyo mbu omwami yenyenye nga yenyeenya. Omuwala ngambye Fifi ng'omusajja teyenyenyamu wadde akanumiddwa yasigala ayimiridde ku mulyango bw'ati n'abuuza omuvuka gweyazanyamuga gwe mugenda kukola muti ebyokuziika njagala kumanya bintu byammwe nsobole okukuyambako financial ngende enkole nina ebyokukola. Omuvuka n'amugamba tugenda kuziika ku limbo boss tugenda kuziika ku limbo. Bwewulira ekyalimbo yakuba angambye Fifi nakuba omulanga ne maama wange n'agukuba. Maama ajjukira bamusomera amateeka n'obukwakulizo tanyiga era teyanyiga. Omusajja kyava agamba tubafiire mwogeremuuko
because kirabika emotionally mukyali ogayi n'afuluma. Ono n'amugamba tugenda kuziika mulimbo olwaleero sawa zijja kuba 10 ngenze kulimbo kusasula malo sasula nzije tukima omwana bamutwale bwe oyinayo abeewammwe abakala okuziikirako bagambe. N'afuluma n'agenda wali mukama we ne bavugana bagenda n'agenda bagula keesi n'agula akakeesi n'agula engoye ebiki n'abagamba mba mwagala okukuma olumbe mugende mu lukumire wa maama wammwe so seewuwo we nakuwa. Era olumbe baalukumira wa maama eyo bwe baba baakuma simanyi oba baakuma naye oda y'omugagga yeeyo kyo kitegeeze baba baakuma baalukumira wa maama. Munnange ng'omuwala gweri mu kukaba ennyaate n'azirika ne bamusa ku macupa kubajjukira yali vulnerable by that time. Bamusa ku macupa nga bayama abaali awo nga bakimye kazzukulu ke nga bakazinga nga bakateeka mu keesi mpaka mulimbo. Omusajja sasula we baamuteeka ng'omusajja agamba ono omuwala nze mukwano gw'oli nalumansi nga mugamba sisobola kuddira mulambo gumenye amaka gange ng'abigamba ne bakyali be bana babiri n'abagamba omulambo tegusobola kumenya maka gange. Tekisoboka era tekirisoboka. Nze oyo omuwala simugambangako kuzaala. Ye yalowooza nti agenda kunsibaawo lwa mwana. Nedda. Era ne relationship yaffe eweddewo kati. However, emmotoka ngimulekedde n'akayumba kwabaddemu ngimulekedde. Era ebiwandiiko ne bimuweebwa. Naye ng'ebiwandiiko bitambula okuva mu mannya g'omugagga ono bidda mu g'omuvubuka oli then ne bakyusa ne biva mu g'omuvubuka oli ne bidda mu g'oli omuwala. Ne bamuwa akayumba ako ne bamuwa emmotoka gy'abadde nayo bizinesi baamukolera gayina amala omukolo omukwano. Nga lwaki omuwala tagwa ku ddalu nga bamutwala ebutabika ngamba Fifi nze bantwala ebutabika nga ntabuse nangamba oba depression oba kiki natabuka nembeera ebutabika Fifi nemmala emyezi 8 nga gayi talinnyeewo wadde nangamba gayi yanjoga mu byonna byenkunyumiriza gayi yankubanga naye nga siina wadde wendoopa. Angambye buli ensobi gye nakola nga gayi yaginkubiranga ng'akubanga akuba omwana ng'angalamiza n'ankuba n'ansambasamba. Ne mugamba lwali ofaaki obutava mu relationship. Angambye Fifi nali ndowooza mbu omusajja alikyuka mba omusajja ndimutwala nangamba Fifi oli omusajja yantamya okwagala. Ne mugamba kaakati bwe wavaayo nangamba bwe nava ebutabika obusiru tebuwona nagenda nnoonye ku musajja oyo. Bwe nagenda ku ofiisi ye reception nangamba sirina appointment nentuula awo ndowooza yamulaba mu kamera namugamba kanjogereko n'omukyalo yambulire kyanjagaza n'ayingira namugamba amasimu go gonna gateeke wali. Angambye bwe twamiitinganga n'oyo gaayi ng'alina akasero mwateeka amasimu buli we twamiitinganga amasimu gatulina akasero we tugateeka ne bakwaza ng'omubbi ne bakwaza wenna n'olyoka otuula ogenda okubeera naye oba mu mukwano oba mu ki. Nagamba twalina ennyumba ng'erina ebisenge 3 nga leero omukwano we tugukolera mu kino nga gaayi enkya tajja kibeeramu agenda kunziza mu kirala ndowooza nga oba yeewala mu recording I don't know. Nga anaabeera ewaka ajja n'atuna mu luumu n'agyeregeza n'agyekenneenya n'agikwata n'agyetooloola nga tannabeera na muwala oyo mu mukwano ndowooza ng'atya kuleka bujulizi. Nange mune agenda ku ofiisi mu musajja amugamba whatever happened between me and you was a mistake. Sigaza bye nakuwa tambula bibyo oba okyayagala obulamu ng'oyagala okubeera omulamu mukyala wange lwali kumanya ojja kufa nesonyiwa kola bibyo nange nkole byange. Mukale lwaki omwana wange wamuteeka mulimbo singa wamutwala wamugamba nabagamba omulambo tegwawula maka gange nzaaga amaka nga kuumye buli kyonna kyenkoze ekibisaagala amaka go gakimanye era ndifa nakyo. Namugaa kati muwala gwe oba okyayagala obulamu kolanga bwe nkugambye oneesonyiwe. Omuwala ngambye nga mbeera Uganda nga mbeera mu depression nga mugula wange yali mu business ng'ekola naye nga byonna sikyabiraba nagwa mu mukwano n'omusajja omufumbo omusajja yagaana okukyuka okuva eri mukazi we. Nagambye Fifi omusajja yagaana. Angambye Fifi omusajja yagaana. The last time I was that man he even didn't sleep with me because we yajja breaking up nange yajja wange buli kye nakola kyonna omusajja yagaana. Nagamba Fifi abasajja basibonna nti bakyuka nze nalaba ennaku n'omusajja omufumbo oyo. Kati mubuuziza oli kukyangambye nabivaako ebyomukwano ndi awo ensi ndaba ndabe.
namugamba wona wonya omutima weyongereyo n'obulamu nangamba siri bubi naye 50 nze omusajja yankomyayo konze kanzije nyumizeko abaana bakuno akalambo bamugamba kalambo tekamenya maka sajja bakambwemu so abasajja n'abakazi osanga beetwala baleke beetwale